Bano be baawangula omukisa mu kazannyo ka kampuni ya Airtel nga bayita mu kazannyo ka sukuma kashi akatojjedde emyezi 3 ng'omuntu akozesa enkola ya Airtel Money okusindika ensimbi. Abawanguzi bano kuliko Moses Ebuko Silva okuva mu district ye Oyamu, Dom Ronald Nasarodi, Peter Esere wamu ne Isaac Mawanda okuva e Butambala. Airtel bulijjo ejjukiza abantu okwettanira akazannyo kano nga muno ebadde etegerezaamu abantu nga bwe balina omukisa okuwangula emitwalo 5 buli lunaku. Mu kwogerako nabo bwe bati bwe batulaze ku ssanyu lyabwe. Nsunze okulaba ku Muhammad Salah, okulabako Keire Kibuga, okulaba ku bintu bingi nnyo byenjagala okulaba ke putinga ensi gye ntatuukangamuko sitambulangako kuva wano kuva Uganda kusuukako nsi ndala kati omukisa gwenfunye gwe ya Airtel okuntwala. Nali manye ebintu bino bya kiwaanyi naye kati nkakasizza bya ddala era mu ddakiika entono nnyo enda kubeera Nnyonyi nga ngenze Misiri. Nesunga okubeera omu nga Uganda eddamu qualifyinga omulundi ogwokubiri okusooka lwe yasemba emyaka giri egy'emabega. So right now we are going to Egypt for AFCON. So I'm very happy with Airtel for what they have done to me. Andrew Lugambwa abaddewo ku lwa Airtel ategeezezza nga kino bwe bakikola okuddiza ku bakasitoma baabwe okubawagira era n'aweranga bwe bakyaleeta enteekateeka endala nnyingi. Tusanyuse nnyo era tweyanziza nnyo bawagizi baffe ne bakasitoma baffe abeetabye mu kazannyo ka sukuma cash twengule okusindika ssente okugula amasannyalaze okugula amazzi n'okugula airtime ku sukuma cash buli omu muwanguzi emiwendo twagisaze. Olwaleero bana be basiibuddwa wabula bakyabulayo bannamukisa abalala 6 abagenda okwegatta ku bano abamaze okusimbula. Gerard Mutumba yabaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.